بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم. amatendo gonnaga Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyini matendo aga waggulu yekka atendebwa n'amatendo ag'obujjuvu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo akyatuwadde obulamu ku lw'ensonga z'amanyi, oba naffe tusobole okubeera nga twongereza ku birungi Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde. Mu byo mulimu okubeera nga tumusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'ayagala. Mpozzi tuli ku lugendo lwaffe olw'okumanya omutonzi waffe Allahu jalla wa ala, nga twatandikako okumanya nawaqidul islam, ebyonoona obusiraamu. Twabiyitamuko lukwakwayo, tetugamba tugenda kubiddamu okubiyitamu kimu ku kimu. Mulundi ogwaggwa twasoma ku shiriki nga ekyonoona obusiraamu ekisookera ddala. Omuntu okukola shiriki aba talina bwesige mu Allah, alabanga ebya Allah ebikola ki ebirwawo, alabanga ebya Allah ebikola ki ebirwawo. Kyebulaba bagamba abaganda nti abaganda abasiraamu Allah asasula mu cheeke, bigamba erwawo okukola ki kumba kiwalinga, oteekayo cheeke nakusasula naye erwawo okukola ki kigambo kirimu sha'anu min al-kufr. Kati abantu ekibakoza shiriki kwe kubeera nti takakasa nti kino Allah agenda kimukwatirako mu bwangu, takakasa nti Allah agenda kukimumalira mu bwangu, kyava agendako gyagenda. Asobole okubeera nti bino byayagala babikole mu bwangu, babimukolera muki babimukolera mu bwangu. Shiriki kiki? Shiriki kwe kugatta ekintu ku kintu. Mathalan, singa kino kati mbyawudde, kati tawhid kubikola ki kubiwahada, bikoze eki fashiriku kubigatta ki nemigatta wamu. Kitegerekeka? Kati ashirik ye muntu kugamba shiriki alimu emirundi ebiri oba emirundi esatu. Okubeera nti omuntu agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekirala nga kyamugasseeko kisobole okumwanguyiza okutambula amangu ebintu bye, ng'alabanga Allah subhanahu wa ta'ala atya okulwisaawo okola ki obutabeera na yaqiini mu Allah subhanahu wa ta'ala. So bwe twali tusoma eri ku bukwakulizo bwa la ilaha illa Allah, twalaba nti mu la ilaha illa Allah akamu ku bukwakulizo bwa la ilaha illa Allah okubeera nti ntuufu, okubeera ne yakiini mu la ilaha illa Allah, okubeera ne yakiini muki mu la ilaha illa Allah. Ekyokulabirako, omuvubuka eyabeera ewa kabaka mu lubiri lwa kabaka, kabaka gwe yawaayo, kabaka bamuyitanga Zunuasi, yamuwaayo agenda ayiga eddogo, agenda ayiga ki in between, wakati w'okutuuka kwe owa kabaka n'okuva kwe mu nyumba ya kabaka n'okutuuka kwe ow'omulogo, walingawo arrahibu
omuyivu musajja asinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati in between yagamba nga yekampulirize ku arrahibu byakola ki byasomesa, agenda okumwesanga ng'asomesa kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. N'ayitawo yamalanga n'agenda ewaani ew'omulogo. Bw'atyo ne kibeera nga ye rutiini ye, amala kuyitirako wano n'ayiga tawhid n'amala n'akola ki n'agenda ew'omulogo. Kati dilwafuna yaqiini kwe kubeera nti olunaku lumu Allah yamugezesa mukubo mwayita oba ekkuba abantu lye bayitamu ne mubeeramu ekisolo ekigumbye mu makkati g'ekkubo oba emabbali g'ekkubo. Ekisolo ekyo nga tewali asobola kuyitawo. Muve ku zino motoweze mutambulirako, njagala muddeyo ewaffe eri mu byalo okutta ekidomola kyogenda okukima ki akakubo koyitamu okalaba. Kati batambula bagamba nti ekisolo kiri ku kkubo tewali agenda kusobola kuyitawo. Omwana akwata ejjinja n'agamba nti olwaleero ŋŋenda kulaba omulogo byasomesa bye bituufu oba ono rahib omumanyi asinza Allah subhanahu wa ta'ala oba byasomesa bye bituufu. N'akwata ejjinja n'agamba nti biismi ilahi rahibu, ku lw'erinnya lya Katonda w'ono omusosodooti, bw'oba gagwe mutuufu nsaba ejjinja lino litte ekisolo ekyo abantu bayitewo. N'akasuka ejjinja nerikuba ensolo n'egweri n'efa, abantu ne batandika okuyitawo. Kati feemu y'omuvubuka atandika okugenda waggulu olwa yakiini gy'akoze ekyo. Kati amawulire gagenda okutuuka ku arrahib, namugamba mwana wange wakoze ekyo? N'agamba yii. N'agambye ku lw'erinnya lya Katonda waani warrahibu, bw'abanga ye mutuufu nsaba ejjinja lino likuba ekisolo ekole ki. N'agamba mwana wange nno gy'ogenda si wangu, si wangu, ogenda kufuna ebizibu. Namugamba ate bikwatagana bitya? Namugamba mwana wange eddala ly'otuuseeko nze sikolanga ki, sirituukangako, naye ogenda kugezesebwa. Ogenda kukola ki? Ogenda kugezesebwa. Bwe babanga bakugezesezza, bakubye emiggo, bakwokeza paasi, bakoze ki, bakoze buli kyonna kye baagala, tonjogerangayo. Yakiini lwaki abantu bakola shiriki? Tebalina yakiini, tebalaba nti omuntu asobola okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala n'amutaasa. Eyo ye ansa ennyangu lwaki abantu bakola shiriki. Abantu tebalina bumativu, tebalina ki bumativu mu Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu tebalina yakiini. Ne bw'obeera ne yakiini mu Allah subhanahu wa ta'ala, buli kimu akikukolera ne kikutambulira sawa sawa. Oyinza okugamba nti ate nga tulaba abantu abakinywa Allah subhanahu wa ta'ala, abantu betwaliroozezza nti bali bulungi mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga bali mu makomera, bali mu bizibu, balina yakiini mu Allah subhanahu wa ta'ala, wabula ekyo kigezo eribo. Kigezo eriki? Allah subhanahu wa ta'ala yagamba afahasiba an-nas
abantu balowooza an yutraku omulowooza temujja kulekebwawo nga mutambula mirembe salama nga mutambula mirembe gyokka nga naye temugezesezebwa mumulowooza mujja kutambula butambuzi mubeeraawo nga tuli basiraamu alhamdulillah nze gundi nakireka sikyalya riba sikyakola bwenti sikyalya byalumbe mumulowooza mujja kutambula butambuzi nga Allah subhanahu wa ta'ala tabagezesezza natugamba Allah tabaraka wa ta'ala ti walaqad fatanna mazima ddala nagezesezza ddala alladhina min qablikum ababasookawo kitegeeza ati nti buli lwoweeyongera okutya Allah subhanahu wa ta'ala ne minzaani y'ebigezo byo eba eyongera kola ki okukka eyongera kukka gy'oli minzaani y'ebigezo byo eba eyongera kukka gy'oli muyinza okufuna ansi enkyamu shaitani yinza okubaleetera ansi enkyamu nti tukole ki ebyokutya Allah tukole ki tubiveeko then bwe tunaabivaako ate ebigezo binaatusangawa kati eyo ansi ya shaitani buli bwova ku kutya Allah subhanahu wa ta'ala bimaana nti kati afuuse muntu wani wa shaitani katika sooka soofuka omuntu wa shaitani bimaana nti kati owedde toyinaayo ki toyinaayo ssuubi lyakuwona kitegerekeka shirik twagambye alimu ebitundu bisatu kati omuntu agenda n'atunuulira nga bw'anaasaba Allah subhanahu wa ta'ala bijja kulwawo okola ki okwanukulwa kyava agamba nti akati kano kubwekakoonako bikola ki byanguwa naddira akati kano n'akagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mu njogera ennyangu shiriki kukwata ezimu ku pawa za Allah subhanahu wa ta'ala kati shiriki kukwata ezimu ku pawa za Allah subhanahu wa ta'ala ezeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala n'ozikwasa ekintu ekirala pawa nga albaraka omukisa kyeki mukyogera buli kaseera barakallahu fiikum omukisa kyeki tewali agulinaku buyinza okujjako ani Allahu tabaraka wa ta'ala kyova olaba nti omuntu asobola okubeera n'abaana babiri naye ng'ayagala nakusula wabweru lwaki abaana tabayinaamu abaana be bano ababiri temuli mukisa tebalina mukisa tabalinaamu mukisa omuntu asobola okubeera n'omukyala katamulinaamu mukisa ayinza okomawo n'atuula ne mu mmotoka nagasigenda kangira mpoyesaako wano naye ng'ate nga bw'aba Allah subhanahu wa ta'ala amuteereddemu omukisa n'okukola ayanguwa mangu olunnyuka bw'ati naddeeka buli kaseera aba awankira kuddaka kati iddasi baraka kati singa oddira ekintu kino kalaamu eno gira n'ogamba nti kalaamu eno erimu omukisa buli kyogikoonako kibeeramu omukisa oba oddidde ekintu ekiri invisible nga oba invisible bwakyo bweyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala n'okiwa ekalaamu kubanga tewali agaba mukisa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala tewali agaba byengera okujjako Allah subhanahu wa ta'ala kati buli kintu kyonna ekyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala bw'okimuggyako
n'okiwa ekintu ekirala fakad ashrakta. Kitegerekeka. Buli kintu kyonna ekyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala bw'okimuggyako n'okikwasa ekintu ekirala mu bitonde, ekintu ekyo oba okigasse ku Allah tabaraka wa ta'ala. Teriyo mushrik ayina magezi, taliyo omuntu akola shiriki, teriyo akola shiriki ayina ki wadde no. Njagala singa masala osanga ntunda amandaazi gano nenga ti erindaazi lino genda oliteeke mu mulyango oliwanike waggulu, emikisa gigenda kujja, naawe n'oligula n'otwala kyekoze ki, oba toyina magezi. Lwaki? Erindaazi lino bakoze kkole, eyalikoze ya enannyini kumanya kiki kyeyalikozeemu. Kati gwe bw'obiriivingira nti ddala erindaazi lino lisobola okubeera n'emikisa era lisobola okuleeta emikisa, oba toyina magezi. Ekyokubiri, singa omusajja agenda ku ttale n'anogayo akatanga mukamanyi akakaawa ketwasambanga ako, kati akatanga ako n'okatwala gwakanoze n'okawanika buki waggulu mu kasolya nti katangira bizibu, oba oyina amagezi? Oba oyina? Abadan oba toyina wadde ettonde bwe liti kyawalaba bwe ekyokulabirako. Twagenda nga netuva waka saba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe, twali tumanyi kibi, nemugenda ku gundi nemusamba omupiira, nemusamba omupiira, mwalese maama wammwe amaze okuwaata emmere abagabe mugende muleeta amazzi agayagala kukola ki, kufumba emmere agenda nagisaaniika, mugende muleeta mwangu muleeta amazzi, nemusamba omupiira, muba mugera bwe muntu mulaba enjuba etandise okukola ki, nemugamba tufudde, nemukwata etteete nemusiba, nemugamba maama tukusibidde ki, Allahu akbar, nemutuuka waka n'abakuba kifuko gwe mwasibidde wali, nemugamba leero tebikoze ekyo, leero tebikoze. Kati ku mundi omulala gundi yasiba, kati gundi yasibye ye teyabadde ki. Kati omuntu bw'aba akola shiriki bw'atyo yeeba entegeerayo. Okiwulira? Mathalan, olina abaana awaka, naye n'ogamba Hamza ne Sumaya mufulume mugende, naye bwe muba mukomawo Sumaya asemba emabega, Hamza akole ki? Akulembere. Ng'oyagala Hamza yaba gwoba osooka okusinkana ofune emikisa, Hamza talina mikisa. Era olunaku bwe luba nga lugenda kubeera lubi, lujja kuba nga lwakubeera ki? Ekyo kyawandiikibwa dda emyaka emitwalo 5, ekkalaamu ne zisirika, buli kimu ne kikola ki? Ne bwino n'akala tekibeera nga tekijja kubeerako, tekigenda kukyusaako. Okulembera kwa Sumaya oba okusembayo kwa Hamza oba okusooka kwa Hamza ekira kigenda kwaki oli ne kimutuula mu mutwe gwe n'asanyuka nnyo olw'okuba Hamza yasoose okukola ki wasoose okulaba. Kati buli lwoddira pawa za Allah subhanahu wa ta'ala n'ozimuggyako oba n'ozigabanyizaako ekintu ekirala, fakad ashrakta, oba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kati okugatta okwo kwoba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala okwo bwe kutyo
kukugirawo ddala la ilaha illallah yo eviirawo ddala. Nagambye nti teri mushiriku alina magezi. Tunuulira, singa omuntu bamutadde ku mmotoka nti afudde, omuvuzi w'emmotoka agamba nti emmotoka eno tegenda kututuusa mirembe, okujjako tuleeta amagi ameka? Amagi ameka? Buli mupiira ne bateekako gumu egirimu, nawano ne bateekawo, nawano ne bateekawo, nawano ne bateekawo. Bw'asimbula bw'ati neegaasa naga ati kati tugenda kutambula mirembe. Bameka ze abafudde nga bagenda okuziika? Bameka? Bameka? Bayitirivu nga la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Bayitirivu abafa nga bagenda okuziika naye nga basoose kukola ki? Kola shirik. Oli n'agula emmotoka, emmotoka ogiguze ku Musa, kakati okugituusa awaka n'ogipaakinga bbali wa luggya, n'osala enkoko, muyinza okukwata mubirabangako, n'osala enkoko ne weetoolooza yingini yonna nga bw'etokota, emmotoka etokota mbu. Magezi kyako g'olina ya? Olina amagezi kweli? Emmotoka gy'ovuga wabula kati toyagala gipaakinga mu makkati ga luggya, oyagala gipaakinga, oyina kumala gisalira. Tuneetegeera ekituuka ku bakyala kisukka. Mukyala ava awaka ewaabwe n'agenda ow'omulaguzi, amanyi siraaja ali ku mulimo, ali mukola ki? Mashallah, unanoonya halaali ye, kati ate oli ali mukola shiriki. Naye omanyi omusawo kyamugamba? Eddagala lino nyina kulibateekamu mwembe. Gwe naani? Ne bbaawo. Omukazi yazze kyama, tayagala na bbama, ayagala kulya ku butayimu butono, addeyo nga bata nakola ki? Namugamba nti eddagala lino nyina dibateekamu abantu abo? Abantu babiri. Gwe naani? Naawe munnange jjajja nga biganye, ate kiraasoboka kitya? Era bw'omanyanga nti mukyalo yakoze shiriki, yagenze ow'omulaguzi n'okikakasa, yawukana naye olwawukana olw'obutakola ki? Namugamba nti oba tekisoboka kuleeta wano bbaawo, kati nze ngenda kulyeteekako, ndikole ki? Nagezi ayina kweli? Mugezi we yaba ayina? Kayina amugamba ti mukyala kati eddagala nze ngenda okulikunaaza. Ondoto tululira entegera y'abantu. Ayinza n'okuba nga kale bbawe tamunaazanga nako, tagambangako naye nti mwami nkola ki? Leero naazaako. So nga yali kigambye mu mukwano gwe mulina n'akunaaza. Nayinza okuba takigambangako nti mwami nsaba kunnaazaako tudde, era ng'ayinza obutakikugamba. Omusajja n'amugamba nti ngenda kukunaaza eddagala. Naye nakkiriza, n'ayambulamu hijaabu ze, n'ayambulamu obukaaya bwe, n'akola ki? N'abeera redde, omusajja n'amunaaza. Lyerimu ku makubo agasaasanya siriimu mu nsi. Nkitegeera? N'olwekyo omuntu yenna akola shiriki aba tayina magezi. Ekirala, omukyala ne bamugamba nti omusajja w'okukwagala ennyo genda wali oba nkyogere ntya? Empitambi ezikyali fresh. Kati waba mwiseemu ku olusubi olwo lukutulera mimwajo. Kugamba ono
omulaguzi amaliramu ddala omuntu eyagenza okweraguza akatiibwa konna kukulaga nti toyina magezi. Kitegeera kukulaga toyina ati kati tunulira ggwe omuntu bw'agenda atambula ku kkubo ng'anonya empitambi ezikyali fresh eziba zayiseemu akasubi akakuuzeemu mimwa mbu bbaawo asobole okukola ki. That's the way. Era omulaguzi byonna byakugamba biba byakulemesa ya akukozese omukyala. Byonna byakugamba biba byakumulemesa amukozese. Okiwulira? Kati kyobolaba nga Isa alayhi salam yagamba abantu be tumanyi yushriku billah, oyo yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala faqad dhalla dhalalan ba'ida. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, aba abuza olubula olutaliiko kudda. Waliwo okubula ng'omanyi oluvannyuma lwa junction eno nyinza okuddayo n'enkwata ki, naye waliwo okubula nga togenda kudda. N'olwekyo man yushriku billah, oyo yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala aba tayina magezi. Kyova olaba yawma alqiyama bwe balimala okuteekebwa mu muliro bagenda kugamba zitusanze okubeera ng'ebintu bino twabyenkanyankanya ne Rabbul Alamin. Zitusanze okubeera nga ebintu bino tubyenkanyankanya ne Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti inna Allaha, kati ndowooza maze okutegeera shiriki kiki. Shiriki kwe kuddira pawa za Allah subhanahu wa ta'ala n'ozigabiza ekintu ekirala oba ezimu oba ezimu ku pawa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kati oba okugjawo pawa za Allah subhanahu wa ta'ala zonna nozikwasa ki, nozikwasa ekitonde ekyokulabirako. Singa ofukaamirira ejjinja kitonde, n'olifukaamirira n'olisaba, ndowooza nalyo likusekerera. Erigamba kakati oba ono mukole ntya, ono mukole ntya. Nalaba abakazi e India nga basibye wali ente ku gundi, bagisibye wali naye ate bagifukaamiridde bagisaba, naye ng'ente batunulira bweti ngeri yakwewuunya. Egamba bannange oba bano baakula mu ngeri ki? Nze nange nsinza Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti n'ebyo bye basaba byo byennyini bisaba, ebyo bye basaba byo byennyini bisaba Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo okuba n'obukakafu mu Allah subhanahu wa ta'ala nti buli kintu agenda kikumalira, kamu ku bukwakkulizo obukulu ennyo bwa tawhidi, era kamu ku bukwakkulizo akayinza okuwonya okugwa mu shiriki. Lwaki? Kubanga ebiseera ebisinga obungi twagala nnyo ebyangu. Osaba olwaleero oyagala ogenda okufuluma wali ku mulyango nga kyosabye kikoze eki. Naye nno mwattu mwewuunye nti engeri abantu gye tukolamu emirimu, Allah bwe yali ayogera ku kukola eggulu n'ensi mu nnaku omukaaga, yagamba ekyakimukozesa ekyo kubayigiriza bwe muteekwa kukola ki, bwe muteekeddwa okukola. Kakati singa tubadde wano mu kibiina kino buli omu ng'akoze application, ono n'aleeta zonna nezifayalinga wano, kwani agenda okugaba emirimu. Era tusaba omulimu ki gumu. Bannange
mulowooza ono alina obuvunaanyizibwa ku kukyuzinga n'okulondamu ani gwanaawa mulowooza agira bugizibwa ati ng'akuba akalulu nti gyakutte gyagenda okugira mulowooza bwekityo bwe kiba ali Haruna golowooza bwekityo bwe kiba nti gyakutte bw'ati kawinza okulonda gy'olonze nga gw'olonze tayina kyamanyi ku ekyo omulimu gw'ayagala gwasabye gwagenda okukola kiki ekikumanyisa kwe kugenda ng'odda mu fayiro zino zonna kugenda ng'okola ki nga fayiro zino zonna ogenda oziyitamu n'ogamba ono yasabye naye obuyigirize bwe P3 bintu twagala bagenda kukola bya yunivasite agera abeera watu naye ono alinga naye wano yakoze ensobi wano kale we agira ne bwe kituwa Allah subhanahu wa ta'ala bekifaanana owaayo fayiro yo ng'obukwakulizo tebujjudde nagamba eyo mugira mugiteeka wali ekyokulabirako buli lunaku ku makya waliwo okukyusa duties bamalayika abakukuuma era abawandiika buli kimu kati bwe bazaayo ku asiri wetuuka abalala bagenda okusula ku duties ne bajja abagenda okusula ku duty y'ekiro ne bakola ki ne bajja kati bano bagenda ne ripooti yo na wano baleseewo kopi Allah kyagamba tabaraka wa ta'ala kunna naktub wa nastansir tubadde tuwandiika buli kye mubadde mukola ate nga tujja muki ne kopi bano abasigadde wano bajja babalekera kopi byokoze olunaku lwaleero okoze azikaali omutwalo mulamba okoze azikaali 2 tokoleddeeko ddala osadde ku sunna osadde ku gundi ebyo wakubye gundi wavumye gundi ebyo byonna bibeeramu okitegeera kati ne bagenda kati bano bagenda wa Allah subhanahu wa ta'ala banjulayo emirimu gyo gy'okoze bw'oba badde okoze bulungi bakukakasaako nti emirimu omusajja gyonna gy'akoze olwaleero abadde akoze bulungi Allah subhanahu wa ta'ala bagamba ya oyo mugijjeeyo mu bantu abakoze obulungi tudde mugiteeka eri omubuuza lwaki ya rabbi nti kubanga abadde akola bandabe bamalayika bo balaba nti obadde okola buli kintu kyonna kikola sawasawa kati Allah ye olw'okuba yamanya ekiri ku ddala ku mutima gwo nti obadde okola nti kabandabe eyo nga bagiteeka ki nga bagiteeka ku bbali nabwe kityo bwe kifaanana ku mirimu gyonna okitegeera n'olwekyo tuyinza tutya okuwona shiriki tuyinza tutya okuwona shiriki kuwona shiriki ekisingira ddala okututeeka mu shiriki ebyobuwangwa byaffe mwe twakulira bwe weetemako ebyobuwangwa n'otalowooleza mu byabuwangwa n'otalowooleza mu fenga otegeera oyinza okuba nga 95% eza shiriki ozitemyeko omutwe lwaki kubanga shiriki yenna atambulira mu byabuwangwa shiriki yenna buli ebyobuwanga gwe biri abasooka balina ebyobuwanga byabwe abaganda balina ebyobuwanga byabwe abagisu balina ebyobuwanga byabwe njagala okubalaga nti kati masala abagisu si buli mwezi nti basaliramu embalu lwaki ebyobuwanga byabwe
tebibakkiriza. Okiraba? Singa kyali nga kya just kusala kutayirira butayirizirwa hygiene, baali badde bakikola buli lunaku, buli kiseera, mu buli mwezi. Naye si buli kiseera, era si buli mwezi, era si buli we baagalira. Nkitegeera? Kati omuntu okujjako ebyobuwangwa n'obeera nti tolowooleza mu byabuwangwa, like 95% oba wejjeeko shiriki, oba wejjeeko shiriki. Mumpeere ekyo ebyobuwangwa nga si shiriki. Mumpe nagwe ŋŋamba nti ekyobuwangwa gundi si shiriki. Okuwa amabugo, lwaki bawa amabugo? Kati nno genda okinoonyerezeeko olabe lwaki bawa amabugo. Sookera ddala lwaki bagayita amabugo, era lwaki bwe omuntu bw'aba amaze okuziikibwa gaba tegakyali ki bagafuuza ekyo bagayise ekyo baba bagayise ekyo mataaba. Okukyuka kw'erinnya kulina kye kutegeeza mu Baganda, na buli kintu kyonna, buli erinnya lwe likyuka kiba kirina kye kitegeeza. N'olwekyo amabugo entandikwa yaago kujjawo bibamba ono omubyalese. Era ky'oba olaba ne bwa at least bw'obasanga omuntu afudde ku kkubo, oli amenya akati nakola ki? Kujjawo kibamba kino ky'omufu naakoze eki? Afudde. Afazaali kansuuleko ki? Akati. Bw'aba tafine kati akeeyo oba akasubi akasuulako, teri ayitako, teri ayitawo. N'olwekyo okwanjula kwalibadde kulungi, mpisa nnungi omuntu bw'oba ogenda okumufumbiza muwalawo n'omala okumanya ani gw'ogenda okufumbiza muwalawo. Naye bye bakolerako ebintu bye bakoleramu okusobola okubeera nti bakuwa muwala waabwe. Mathala singa nzujja n'oŋŋamba nze gundi nimbuuza Siraki gundi ono ali atya? Musajja mulungi tubeera naye tukola ki? Nakutereka ebitendeke ebirungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu bw'abanga abajjidde ng'ayina empisa ennungi ayina eddiini n'empisa ennungi mu mufumbizenga, falaaso obufumbo buba bumaze okubeerawo. Naye bye bakolerako ku kwanjula byonna biddayo ku byabuwangwa. N'olwekyo ebyobuwangwa omuntu bw'abyetemako 95% aba yetemye ku shiriki. Mu Busiraamu omuntu bwe bagamba nti Abdul Wahid afudde, kubanga sijja kubagamba nti buli muwa tayagala kufa. Bwe gamba Siraaji agafa seeka wamulabye. Naye Abdul Wahid nze ekiwulira bagamba nti Abdul Wahid afudde, bw'ojjanga ewa Abdul Wahid ng'afudde obuuzanga ebintu ebi bibiri. Ekisooka ddala mu Busiraamu omuntu bw'aba afudde tuteeka nga situnaba kukola kubya kumuziika, tuteeka okumanya abaddewo n'ekiraamu nti ye abaddewo n'ekiraamu. Mbaka yatugamba alayhi salaatu wassalaamu, hadisi eva kwa Abdullah bin Umar, nti omuntu teyeebakanye ennaku meka nga tayira kiraamu kye, naddala nga oyina ebintu by'osuubira ebitali bibyo. Nawola paundi 1,500 okutwaha ennaku z'omwezi beziti mwatunno ku bbanja. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti muwandiikenga ebbanja ne bwe kaba katono. Mpayo paundi 2 awo nja zikuddiza, mugambe Hussein wandiika. Kati Hussein bw'aba yagambye nti mpaayo paundi 2 nja zikuddiza, eyo siki
banja kati waba agambye nti bwe libeera ebbanja kiba kitegeeza Allah yatugamba temugaana okuwandiika ebbanja ddene oba ttono yatugamba temukirigayaalirira genda osome ayatu dayini wansi eringa eggwayo n'agamba nti temukigayaalirira ebbanja ddene oba ki. Ekyokubiri, omuntu nga afudde kasita tumalayo kumanya nti alina ekiraamu kye tuba twagalamu mu kiraamu ekyo kugamba nti omwana ono gundi tali mu bansikira nabwotagamba nti si mwana wange oyinza nti tali mu bansikira wabula muwadde kintu gundi mukitegeera nti muwadde kintu gundi. Ekyokusatu kye tuba twagala mu kiraamo ekyo sente ezigenda okukolako ekyo kitukakatako buli musiraamu kimukakatako okubeera nti olinawo sente ezigenda okukolako ng'ofudde. bw'oba talina muwalawo bw'oba talina abasika abo bateeka okuba nga bajja kukola ki bajja kubaamu neki nejjamba erinakola ki erinakukolako kiwulira kati mugenda nemulaama njagala kunziika waffe ebugerere munzizangayo waffe ebugerere naye nga tolese wadde ki wadde nenusu era kummwe wano alikikola nze nja kubagamba nti tumuziike wano kubanga singa yali ayagala tumuzeeyo ebugerere yali wadde sente zekumuziya ebugerere azikola ki kati amaze okugenda sente ezisigaddewo sente ezisigaddewo si zizo zabasika ki babasika abo. N'olwekyo kati kyetuba twagala mu kiraamo kwe kulaba nti yatulekera sente ezigenda omukolako baziyita attarika omuntu okubeera nga mu byalese byonna mu sente ze zalese mulimu sente ezigenda omumukolako byemulamba ebyo nti banzizangayo waffe ebugerere naye nga sente zonna ozimalidde wano twala tokkirizanga Abubakar okulekera obuzibu obwo n'Abubakar takkirizanga twala okulekera ki mugamba bw'oba olaama ebintu ebisoboka nzizayo ebugerere waayi ngenda kudda lwaki tebakutwala wano mu Coventry mu limbo y'abasiraamu lwebanagiranga bwe bati ne bakutwala. السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم سابقون ونحن لاحقون بكم إن شاء الله. okusinga otunakutwala ebugerere mala emyaka 3 gye bakuziika nga tebaddangayo okitegeera. N'olwekyo nzirayo ku kigambo kyange nti bwe wajjako kalica z'Abaganda n'okulowooleza mu ndowooza za kalicazi oba wejjeeko ki oba wejjeeko shiriki. Tewali zambi muntu lyafiirako tewaliwo zambi muntu lyafiirako nga yakumubeeza mu muliro emirembe n'emirembe nga shiriki tekiriyo. Omuntu ayinza okuba ng'afudde mwenzi ng'afudde ki ng'afudde mwenzi okufa kwe ng'afudde mwenzi naye ng'alina tawhid ng'akakasa Allah subhanahu wa ta'ala alina okwesigamira kwe alina okwagala Allah subhanahu wa ta'ala wabula omutima gwe gwamuseereza oyo ali bayina mashiatillah in shaa adhaba wa in shaa ghafara lahu oyo ali bayina mashia okiwulira nga bwolaba mu mirimo teriyo mulimo muntu gwafiirako mu mirimo emirungi nga gukukakasaako okuyingira ejjana ng'okufa ng'otaasa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu bw'afa ng'akola shirik permanently
aba amaze okubeera guaranteed nti wa muliro eva. Ate bw'afa ng'afudde ali mu kutaasa Allah subhanahu wa ta'ala, ali mu kutaasa la ilaha illallah, aba amaze okufuna garanti, nti ye wa mujjana. Okubalibwa atagenda kubalibwa, ayiseewo. Okubalibwa tagenda kukola ki? Toyinaayo kubalibwa. Subhanallah. Lwaki? Anti yawaayo ekintu ekisinga ebbeeyi yakiwaayo kutaasaani la ilaha illallah. Omwoyo kyekyebbee kyetusinza. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum. Allah subhanahu wa ta'ala yagula, waliwo purchase eyaliwo wakati w'abakkiriza wakati w'abakkiriza ne Allah tabaraka wa ta'ala, n'agula abakkiriza ne bamuguza, naye nakkiriza n'abagulako. Abagulako ki? Abagulako byoyo gyabwe price ki? Lwaki? Kubanga bawaddeyo ekintu kye basingira ddala okwagala. Teri atayagala mwoyo gwe. N'omwana ow'olunaku olumu bw'omubuusa bw'oti yeekwata anoonya omwoyo gwe gute bwakola ki? Bwagusevinga. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yakugulako. Kati golaba okugula oba okutta oba okugula okukkiriza. Osobola okugata nze purchase gye twakola sikyajagala, sigikola ki? Terina gyentwala, ngisazizaamu. Allah agamba oba gisazizaamu sawuliya. Mukitegeera? Mu mirimu emirungi teriyo mulimu muntu gwafiirako nga guaranteed agenda kuyingira ejjana ng'okutaasa la ilaha illallah. Ate mu mirimu emibi teri mulimo mubi gusinga shiriki. Lwaki? Kastojjawo obuvunaanyizibwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okusasulamu okuteeka mu muliro ebyeya n'emyeyo, kugamba bugenderevu na bugenderevu. Kitegerekeza. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti aya 16 surat an-Nisa, oba yagala gitunulako isobola gitunulako, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Mukimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kusonyiwa muntu yenna an shartiya an yushraka bihi, tagenda kusonyiwa muntu yenna alijja nekola ki? Nga yamugattako, yongerako na kino, nga yakifiirako. Osobola okubeera nti wamugattako ate Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa obuluŋŋamu n'okivaako. Ekyokulabirako, olwaleero singa ozaala abaana babiri, mama Halima n'azaala abaana bameka? Babiri. Omu mutume Halima, mulala mutume Aisha. Lwaki? Kubanga bw'onoomuteekako amannya g'Abaganda, ono bamuyite babiri, ono bamuyite Nakato, kiba kitegeeza kyogenda kutuukiriza obukwakulizo bw'amaki bw'amannya ago. Mukitegeera kye ngamba? Kakati babiri bwajja ne Kato oba babiri ne Nakato, kiba kitegeeza nti omwana agenda okumuddako agenda kubeera ani? Agenda kubeera kizza. Omwana gwasanzeewo ono omukulu aba takyali mwana wo,
abeerani abeera kigongo agenda okudda ku kizza agenda kubeera kaggwa bagende nga boonooneka olulyo lwonna lufe n'olwekyo omugezi yaliwa zaala abaana ababiri allah gamba alhamdulillahi rabbil alamin baba bawala bombi buli omu musalire embuzi bwe baba balenzi bombi buli omu musalire embuzi bbiri batuma amannya aga bulijjo agatajja kukola ki okuleetera buzibu kyenagambye ti omuntu bwe weetemako cultures culture zeewammwe bw'ozeetemako ebyobuwanga byewammwe bw'obyetemako obeera 95% oba ogadde omulyango gwaki bashirifu kubanga culture zonna ebyobuwanga byonna bitambulira mu shiriki Allah n'agamba nti waman yushrik billah oyo yenna ali bwe kalitanda n'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala fakad dhalla dalalan ba'ida oyo yenna bwe kalitanda n'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala naafa ng'agatta ku ki ku Allah subhanahu wa ta'ala fakad dhalla dalalan ba'ida aba abuze olubula olutaliiko kudda obwewala ennyo olutaliiko kolaki kubeera nga agenda kuddamu aluŋŋame waman yushiriku billah eno eri mu surat hajj aya 31 surat al hajj aya 31 waman yushiriku billah oyo yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala fakaannama harra min as-sama omuntu oyo abeeranga avudde waggulu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera omwoyo gw'omukafiri bwe gugenda omuntu abadde takkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yayogera omwoyo gw'omukkiriza nayogera omwoyo gw'omuntu abadde takkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kati naye yagamba ti ogw'omukkiriza bagutwala mpaka nekutuukira ddala ku arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti muguzzeeyo omwoyo gw'omuddu wange muguzzeeyo mu nnyama yaago era muwandiike fi illiyin mumuwandiike mu bamadaala aga waggulu naye omukafiiri oba omuntu abadde takkiriza bulungi Allah subhanahu wa ta'ala oba omuntu abadde agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala buli webagenda okugulinyisa waggulu tebabaggulira kugutwala babagamba nti muguzzeeyo faktubuha fi sijjin mugwandiike fi sijjin wama adraka ma sijjin kati nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti baguta buti bakola ki batamute kati bwe baguta nasoma aya eno egamba waman yushiriku billah omuntu yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala fakaannama harra min as-sama abanga asuuliddwa okuva waggulu fatahattafuhu at-tayru n'agenda ng'ebinyonyi bigenda bimulyako kamu mu bbanga waliwo ebinyonyi ebitalabika naye omwoyo guno bigenda bigulyako kakati okutuusa lwegekata wansi ne guzzibwa mu nnyama yaago kati kwe kubonaabona omuntu kwatandikirawo oyo omuntu yenna afudde ng'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah n'agamba nti aw tahawi bihi arriihu fi makani sahiq oba empewo zigutwala zigusuuleyo mu mpompogoma eyo suratul hajji aya 31 katuwumbe tongereyo aya nga bbiri ndowooza kubanga zo nnyingi ezikwatagana ku shiriki tulinga abatanabana kumukwatako kakati insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti lakad arsalna nuhan nasindika
nabbi nuhu alayhi salam ila qaumihi nabbi nuhu alayhi salam yamala emyaka 95 ng'akola kye tukola kati. Nabbi nuhu alayhi salam yamala emyaka 95 ng'akola kye tukola kati, yani okusomesa abantu tawhid n'okuyigiriza abantu bave ku shiriki. Myaka 95 enabbi eyasinga okukola omulimu ogwo ebbanga eggwanvu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yakowoola abantu emyaka 1000 okujjako 5, myaka 1000 illa 50 ama okujjako 5. Kati ate oluvannyuma lw'amatabo okubeerawo yawangaala ebbanga tewali amanyi ebbanga lyawangaala okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamujja mu nsi. Naye nga omulimu nti ali ku mulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amutumye okukola guno gwe tukola kati, emyaka yagumalako emyaka emeka 95. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kwe kugamba nti lakad arsalna nuha ila qaumihi, twasindika nabbi nuhu alayhi salam eri abantu be. Faqala ya qaumi abdullaha ma lakum min ilahi ghayruhu, nabagamba abange bantu bange mukkirize Allah subhanahu wa ta'ala yekagomba musinza, temumugattako kintu kyonna, temumugattako kintu kyonna. Inni akhafu alaykum, mbatiiririra oba mbatiisa adhaaba yawmin adhim, ebibonerezo by'olunaku olunene. Eyo eri mu surati Al-A'raf aya 59. Surati Al-A'raf aya 59. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti mu surati Baqara aya 213 213, surati Baqara egamba nti kana an-nasu ummatan wahida, abantu baali ekibiina kimu. Faba'atha Allahu an-nabiyyina, Allah subhanahu wa ta'ala n'atuma abannabbi. Kati entegeera eyinza okubeera opposite, omuntu ayinza okugamba yeye tolaba bannabbi be baakola ki, be baayawulayawula mu bantu, eddiini ze zaayawula mu ki. Kati entegeera eba nesuuti bannabbi kana an-nasu ummatan wahida, abantu okuva ku Adamu alayhi salam okutuuka ku mulembe gwa nabbi Nuhu baali bonna bali ku tawhid, bonna nga bawula ki Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati waliwo jumlatu mahdhufa, jumla waliwo sentence Allah subhanahu wa ta'ala gye yakweka nti kana an-nasu ummatan wahida, abantu baali kimu, baali bumu. Fafajaru wa fasaqu, ne bonooneka ne babeera nga bafuuse bamujirimiina. Wa ashraku billah, ne bagatta Allah subhanahu wa ta'ala. Faba'atha Allahu an-nabiyyin, Allah n'atuma ki, bimaana nti abantu baamala kuva ku umma eno gye baaliko obumu. Abantu bwe baava ku umma gye baaliko obumu, faba'atha Allahu an-nabiyyiina, Allah subhanahu wa ta'ala n'asindika bannabbi. Kitegeerekese, kana an-naasu ummatan wahida, abantu baali umma emu. Nga Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba nti waayitawo 10 qurun, centuries 10 waayitawo okuva ku Adamu okutuuka ku Nuhu, waayitawo centuries 10. Kakati mu century ezo Allah bano oluvannyuma lwa nabbi Adamu alayhi salam waddawo thuth oba thu'utha bin Adam. Kathu'uth n'abeera mu bantu ebbanga lye bamalamu, ne bajja bakyuka okutuusa lwe batuuka ku nabbi Idris alayhi salam.
kati nabbi Idris alayhi salam nabeera mu bantu ebbanga Allah subhanahu wa ta'ala liyabagerera. Kati okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala n'asitula nabbi Idris alayhi salam amutwaleko waggulu ayongere okufuna obukakafu nga bwolaba nabbi sallallahu alaihi wasallam ti Allah subhanahu wa ta'ala yamutwala waggulu ayongere okufuna obukakafu nga bwolaba nabbi Ibrahim alayhi salam. Nabbi Ibrahim alayhi salam Allah tejete yamutwala wabula yalongoosa bulongoosa kulaba kwe n'alaba emmunyenye ennene, emmunyenye esinga okwaka addurri ku ntobo yaayo yennyini. Bano bavuga myaka na myaka okugenda okulaba ekizungiri kigenda myaka na myaka okusobola okulaba pulaneti emu. Kati Ibrahimu alayhi salam ye yalaba, yatunula butunuzi n'alaba ku ntobo ya addurri, kawkabu durri, n'agamba hadha rabbi. Bwe yamala okuvaawo egundi munyenye n'alaba omwezi n'agamba hadha rabbi. Ono eki bwe yamala okuvaawo Allah subhanahu wa ta'ala n'amulaga enjuba, ensibuko y'enjuba gyeri yonna, n'agamba hadha rabbi wa hadha akbar. Eno katonda wange era ono ye munene okusinga ki bali bonna, biri byonna byendabye. Kati enjuba bwe yamala okuvaawo n'agamba falamma bwe yamala okuvaawo enjuba yagamba nti saagala bivaawo, la uridu afili, saagala bintu bivaawo, njagala kyensinza nga ddala kyekyo bwekiri. N'olwekyo Ibrahimu alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ye yamuwa kulaba nga kwaki kwanjawulo kukulaba ki, kukulaba okwa bulijjo. Bwatyo oluvannyuma lwa Idris alayhi salam waayitawo century, Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku bantu ba Nuhu alayhi salam, yayogera ku Hudda wa Suwa'a wa Yaghuka wa Yaghutha wa Nasra. Kati babiri kubo baali baganda baani? Ba Idris alayhi salam. Omu yali muganda we mu maama ne taata, ate omulala nga mwana wa muganda we. Kitegerekeka. Hudda, bano gwe bayita Buda, yali muganda wa nabbi Idris alayhi salam. Yaghutha nga mwana wa muganda wani. Kati abasatu baali ba mukwano babano. Kitegerekeka. Kati baali basajja balongoofu. Kakati we bamala okubeera nga baali basajja balongoofu, ebbanga lyayitawo, ne bamala okufa ne baggwaawo, Shaitaani yajja ne babuulira kiki kye bateekeddwa okukola. Ne bagamba babateerewo ebijjukizo nga boolaba babikola namirembe, babikolawa. Insha Allah ta'ala, Allah bali bakyatuwadde obuwangazi, tujja kutandikiraawo insha Allah ta'ala. Asaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteekemu abo abawuliriza ebigambo bitutwalamu ebirungi mu byo. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. وصلى اللهم على محمد وآله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.